ku ssaawa nga 5 ez'okumakya we tutuukidde ku kisaawe kya Kireka Rehabilitation Center mu munisipaali y'Ekira ng'abalondesa bakonkomadde olw'obutalaba ku mulonzi yenna. Kino kye kimu ku bifo awategekeddwa okulondera abanaakwatira ekibiina kino bbendera ku bifo eby'enjawulo okuli ekya ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso, mmeeya wa Kira ne bakkansala abalala. Wadde byonna ebyeyambisibwa mu kulonda babadde babitegese bulungi, b'abalonzi babadde tebabakubako kya mu lubaale. Embeera teyawukanye ku eyo ebadde ku Ekereziya e Bulindo nga n'eno abalondesa ne baagenti be beesimbyewo be babaddewo bokka. Zaawa zino we tuli abantu bajumbidde nga mulaba abantu abaliwo naye essaawa mukaaga n'atuukira tujja kubanga ati abantu baweze ku kisaawe. Alangiridde essaawa 6 okujja okulonda naye nze nga candidate ndaba kiba too late. Olunaku tuba tuliyingidde makati, waliyo okubala obululu, waliyo okugoberera okukuuma akalulu, so nze ndowooza essaawa 6 kiri too late. Kyokka yo mu Kireka D abamanyiddwa nga ku ADRA abalonzi obwedda buli omu aweera ng'omuntu we bw'agenda okuwangula. Abantu bana be bavuganyizza ku kifo ky'obwammeeya bwa munisipaali y'Ekira okuli Alan Bulamu, Joet Masiko, Jackson Twinomugisha ne Robert Waswa. Mukuume emirembe, mulonde omukulembeze agenda okweŋŋanga ab'opposition sobole okukomyawo entebe yaffe gye twagaba eya mmeeya Kira municipality. Kira abakulembeze abamu abafu ab'oku ntikko be boonoonye akalulu kano be bali mu kwonoona nga baagala wajja omunafu kubanga bakolegana n'opposition bayiseewo opposition. Ne mu ggombolola y'e Nakawa naye abalonzi babadde bamuswaba ddala mu bifo bye tutuuseemu. Eno embiranye ku kifo ky'obwammeeya w'eggombolola eno ebadde wakati w'abantu bana okuli Susan Zawedde, Ismail Kaihura Guminkiriza, Adam Kibuuka ne Felix Okuye. Ebbanda Zone 7 okulonda kutandise nga zikunukkiriza okuwera essaawa 5:30 naye era ng'abalonzi batono. Bakyabyagala abantu babisooye bo mubo balowooza tebalina kye bafunyeemu mu kulonda kwabwe. Abamu ku balonzi baagala waakiri okulonda akamyufu kukyusibwe kubeere kwa kyama. Naye kati omuntu ogozze abantu 2 3 ate gwe n'olinda abanajja ssaawa 6. Ekifo ekisoose okulondebwa ekya Lord Mayor wa Kampala abamu tebabaddewo na ba agenti yadde ekifaananyi kyabwe nga wano abalonzi tebatawaanye kubalonda. Aleese ekifaananyi nga twalonze eki twalonze empewo n'olwekyo omuntu alaba nga amala biseera okulonda omuntu gw'atamanyi. Ku kifo kya mmeeya w'eggombolola eno Susan Zawedde talabizza banne ku njuba mu kifo waalondedde. Ensuubira singa Mukama ankwatirako n'ebitundu ebisigadde flaga agiina. Obwedda abamala okulonda nga bagenda eri ekifo kya kansala ku lukiiko lwa KCCA abasinga tebakironze. Ku kidduuka e Mutungo naye okulonda tekujjumbiddwa. Nkikoze era nze Mukama Katonda yekka yaba nangi. Wano abalonzi bwe basinzidde ne basaba waakiri olunaku lw'okulonda akamyufu ka NRM lufuulibwe lwa kuwummula kisobozese abantu okukujjumbira. Gavumenti erina obuyinza, NRM yeri mu buyinza esobola okusalawo negamba buli kuba tunalonda akamyufu ka NRM abantu babeere waka. We tuviiriddeyo ng'ebivudde mu kulonda mu kitundu kino bitwaliddwa ku ICT e Nakawa so ng'eby'Ekira bitwaliddwa ku disitulikiti e Wakiso gye bigenda okugattirwa.